nnyo muganda wange. Oba kati bwe nkugamba mbu alina kino era bajja gamba atunde kino. Kati mba mubikudde nnyo. Yes. Nga kibi nnyo. Naye kati Mezaya mbadde nkusaba gwe ne balooya bo. Mbadde saagala muwuddisa abantu mubagambe omusango byabaawo okufuna obwenkanya ne balooya bammwe abo twagala Abannayuganda basasulwe ababbibwa. Kinaasoboka oba omusango tugenda gukkiriza, agenda gukkiriza. Tagenda gwegaana. Era mu by'okugwegaana tebiriimu. Agenda gukkiriza. Kati bino byagamba mbu Museveni n'akabinja ke balinga amazzi nagwo banaakumuvunaana oba nedda abawo abantu bangi bakoze ensobi. Abantu bangi bakoze ensobi abaho. Ate ogwo balooya bagenda kuyimiriramu oba muyimiriramu gwa bbanja gwokka. Tetuguliimu. Nze ndi WNRM era ndi wa PLU. Ate kati saa zino akabinja ka Museveni kakamukutte kati azaako ki? Nze ndi WNRM era ndi wa PLU. Sikolagana na muntu atoboola mukulembeze wange. Nawalayi Doni Kulisi yakolanga ebintu yababuuza mugenda kuki mugenda kola ki babafuga bubi mubeere mu nsi yammwe tugenda kulonda muddawa. Nawalayi abatya Franka abaho olinga n'amazzi naawe tonzizaamu ebyo oyagala kunkubisa mbooko nkyogedde okiwulidde yakyogera gye kiri ku mutima banaye mujebaleko kale nawe gyebale Edward the Great bulungi Edimeza ajebaleko nawe gyebale yagamba abapoliisi agenda basiyaga bonna webala omutima omulungi ogwo gw'okuyamba Edimeza webala omutima omulungi ogwo gw'okuyamba. Amina. Nze abadde abuuza singa Doni Kulisi kube yabba kwaliko abantu nga 5 nga bamufamireyo era wandibadde omuyambako fuluma eggwanga. Anti njagala okimanye nti enkyayinza okubeera ggwe nga gwe weetaaga obuyambi. Nga nkoze musango ki era nga bo benzibye bosi baana b'abantu. Gwonna gw'oba okoze guba musango. Yes, sir. Kati kitegeeza gwe toli mu kaabuntu nti bano bo be babba abamu baafa naddabala ebyabwe byatwalibwa. N'ogamba kamufunire visa yafulume. Nali ndabyeko abampaayiriza. Kati baamuwaayiriza? Bwe nali ndowooza. Oli serious? Anti nange nali ndabyeko abampaayiriza. Kale ssebo. N'ekirala Mezaya kye mbadde mbuuza nange gye buvuddeko yatugamba nti ajja siyaga abapoliisi kati kansuubire nti olwaleero ali kubasiyaga. Omusajja muleke. Omusajja muleke. Ana Doni Kulisi waffe. Uganda ina amawulire. Twade twakava mu ga Chikeni ne 10 ati wazega Doni Kulisi. Amawulire nga gatrendingira kumukumu. Waliwo ayagala okufa mu gavumenti oba. Naye ekirungi bwana abawo okimanyi nti Kulisi teyatta muntu. Ate gwe oli muna bizinensi omanyi emisango etukwatagana ku ssente ku bbanja. So sagala Bannayuganda basanyuke nnyo balowooze nti Kulisi bagenda musibira afiire eruzira. Era tukimanyi Uganda wano era tebe abamu omwavu yasibwa. Doni Kulisi mugagga tawula ne balooya mwafunye bagagga. So katika tulabe kitambula. Bwana Desi nkubuuzizaako taata kamalize ngenda kusinkana naye mbadde nkusaba balooya bamwe nsoleko mu mujjeko kuba nsoleko musajja musiraamu tetwetaaga yeetabe mu kwolereza ababbi. Tulina meeting wano ne ambassador ngendako mu ka meeting eyo bwana nsoleko mu mujje ku balooya abo. Waliwo abaana ku Doni Kulisi be yabba ebyabwe n'okufa abamu baafa abamu looni yatwala banka zatwala ebyabwe. Ate Honorable Nsereko tumwagala nnyo omusajja musiraamu eggwanga limwenyumirizaamu tetwetaaga yeetabe mu kwolereza ababbi.
mumujje mu kabinja kammwe. Anti yasoma bwalooya. Nedda ebimu tabigendamu abireke. Abireke. Bwana Desh. Wanji Eddie. Kamalize ka meeting wano bambi na ambassador. Undi huyu yazze Martha gwogambye alina password. Martha soko jjo tubuulire ebya mukwano go Don Chris. Chadi yabadde awakana nti yaddala bamukutenze nva kuba amasimu. Kalisa ate wesibadde password eyakimeza yajagambye. Manyi meza ya password agambye mbo oyina password ya gundi ya Don Chris ya TikTok. Password yaki? Ya TikTok. Ye. Naye kimanyi nti lumwolo omuvubuka agenda kunzita. Ajja kukubya emigo gy'otamanyi. Omukadde. Okimanyi omukadde meza yagenda ku ne mwanyinaze meza ya kiki unakola ki? Wanoonya mubbi mugoyi na password ye. Nze bw'atugambye. Meza mbo ina password ye si bwayogedde bannanga babaddeko. Lumu bagenda kunzita nga sitegedde naye nga abanzise be bantu bennyini abandi ku lusegere. Ina password. Kamala okuviira bano abaniongoli aboogera mu gundi. Kati Kalisa meza yazo anagala nina password ya Chris. Babadde bawakana ne bagamba Don tebannamukwata. Okusinziira ku post gy'avo postinga. Eddie Mezaya n'atugamba mbu oli omu ku bantu abayina password ya Don Chris eya TikTok. Muze nteekayo posts. Gwateekayo posts. Kati yo post egamba ki nga nanga agipostinze ngimanyeeko egamba ki? Doni Mezayawo yakuwaddeyo. Mezaya ate ebintu by'okumala okumpaayiriza eyo n'omala n'odduka. Mezaya buno baka bukutuukeko tugenda tukolina ku lumu twawule nga baabigo. Mezaya yennyini amanyi essaawa Chris ze baamukutte, amanyi gye baamukwatidde, buli kimu akimanyi. Kati lwaki anteeka mu bintu bye? Ngenda kukola public announcement nga neeyambula Mezaya. Kuba ndowooza alabika bw'andaba nga sirina bizibu mulabikira bubi. Tegeeza ebigenda maaso Mezaya abimanyiiko. Kati lwaki abadde ate abiteekamu nze nga buli kimu ekigenda mu maaso akimanyi? Agambye mbu olina password ya Don Chris nembuuza. Chris kyemmanyi kiri kimu Mukama bw'anaaba amuyambye ajja kuvaayo. Naye nze ebyo ebya password sibimanyi bannaye nange nina ebizibu byange. Naye nga nze Chris njogeddeko naye. Naye password sigirina. Naye nga njogeddeko. Polisi? Njogeddeko naye. Kati aliridde. Gyali eyo oyagala kugendayo nkulagirireyo. Baamukutte oba tebannamukwata? Chris baamukutte kino ekifaananyi baamukutte. Naye ajja kuvaayo. Ate Chris okumukwata yeewaddeyo bamukwate. Chris yabadde akooye okudduka ebizibu bye. Yeewaddeyo bamukwata awo amalirize ekibonerezo kye kyonna kye kiri. Addemu omuka atambuze obulamu bwe. Chris ekibonerezo like egyo emisango egyaliwo bizinesi zifeyiringa. Sigamba nti aliko omusango gwa mundu, sigamba nti aliko omusango gwa kutta muntu. Egyo emisango giwulirizibwa era ekiseera kijja kutuuka amalirize emisango gye. Bizinesi zifeyiringa bwefeva. Bw'oba tokolako ku bizinesi tosobola kitegeera ensonga lwaki ogamba nnimba. Mpozi nga banaamugattako bino bye yatuuka eyo bano ba Mezaya nga bamukolako interview ne bamuwagaawaga bye yayogeranga. Kuba bano abasajja be baasingwa ddala okukola ki?
okukipikamu omukka bapenge muwaga nga baagala views ne bazifuna kati mpozi ebyo byaye binaleeta obuzibu mpuliddemu ne mu butambi wa doplay nga mubaddemu akakolo yakyalako wano kati mujjako ko wano nemubuuza mwebajuliza abasooka ebe yavuma yabavumiranga eyo teyabavumiranga wano imwe bajuliza abasooka mwe bagenda okuwaayo ki bagenda osooka kuwaayo evidence wano talina bwe yavumirawo bakama bange bino yabibavumira eri totiitiira bakama bange kwebali nze sibalinaako obuzibu bannange mbutwagala naye Mezayo ekyo kyakoze akoze kyaki ebyo nga bikyali agambye mbu olina password ne bwendeeta baba muganga tonajagalayo omuntu omu amulumiriza okukakasa amazima gyayogedde nve ku Mezayo nga sikakiddwa twawulenga baabigo ngambye Martha yajjawa password ya Donny Chris Mezayo onteekako otya omuntu alina omusango omunene bwe gutya oti nze nina password ye abula bannange kale ebyo Mezayo lwaki mmumanyi mbugoli nesomaya nabuzi olaba akyogedde teeka kituufu naye olira kyeyakola bannange ono omwana kalisa transport yotaddemu mungi n'amafuta tokikola tekyetaagisa nnyo yatubuuza tugenda ebweru tulagawa ogenda ebweru olagawa bakufuga bubi kyoka eggwanga lyo bbi nnyo mbw'olaga bweru ogenda bweru nyoka amazzi olagawa tugenda mu bulumba ofuluma ggwanga mwagala kummanyiira tukozi nga mundoze buluzi si mu bubi temulina gye musobola kunkola mulinga amazzi temusobola kubaako kye munkola ogenda ebweru olaga mbayambyeko ne njibaggalirawo kati kampani enzigale kati munonye munzija mulinga emmana mugenda kunzija poliisi ennoonya nange ennoonya poliisi wendabira ku poliisi ya Uganda njabba zino mbayambyeko ne ogenda ebweru olagawa bakufuga bubi kyoka eggwanga lyo bbi nnyo mbw'olaga bweru ogenda bweru nyoka amazzi olagawa tugenda mu bulumba ofuluma ggwanga mwagala kummanyiira tukozi nga mundoze bulu bakama bange oba kwebali kuno bakama bange yabasuubiza badansinga njagala bajjukiza nti babasuubiza badansinga mbayambyeko ne njibaggalirawo kati kampani enzigale kati munonye munzija mulinga emmana mugenda kunzija poliisi ennoonya nange ennoonya poliisi wendabira ku poliisi ya Uganda njabba zino Donny Chris bwe batwe bamuyisizaawo nga bamutuusizza bamuleetedde waggulu abulali yamuwansi yabasuubiza badansinga Masa munnange Mezayo agambye gw'olina access ku akawunti ya Donny Chris nga byogerera hano katuuti era gwe osobola okukola buli kimu ku akawunti tubadde tugamba eri feeke ye n'agamba nedda nti nze nina password yes era osobola opositinga ebintu byonna kati byesimanyi mulekayitewo Donny Chris yatusuubiza notusiyaga kati weewozeeko kuba omusango omasa ogumanyi Mezayo agenda Denmark muzi meeting yalikomyewo wano nannumiriza ebigambo ebyo kuba njagala mweyambule bulungi nga sikakiddwa masa bajja kuyita ati akawunti mbadde mupositinga luki tukimanyi bulungi agambye nti gwalina akawunti naye kati oba lwaki Mezayo naye mumanyi kubanga mbonyebonye nekoma kati Mezayo najja nti okwo mumanya nga tanjagalako yadde omulundi n'ogumu tuwe password nawe va mu ebyo password yacu gwe liyawo ojja tuwa password naye byaddala oba oli moderator just anti kati Mezayo ayinza okuba tabimanyi
kati kyogamba Mezaya atamanyi moderator nti tasobola kupostinga mu account ya muntu. Ndowooza yamanyi nti moderator osobola okukola buli kimu. Ndowooza y'ensonga ye. Naye ate postinga mu ya Brazilian ngaso postinga mu ya Daesh ate nga moderator nawe ojja tuwa password. Nedda. Nedda. Moderator okoma wano ku live. Yange tepostinga. Mujja sibya banna mu ebyekisibu. Kunteeka mu bintu bya sitegedde kati ddala nze mbiyingiriramu webyo. Bajja muyita wano mugambe kati oli musibe kati tuwe password. Masi. Twagala okunoonyereza. Tekisoboka bikoma ku live lyamu naawe olumanyi. Olaba eno wasongererwa. Nze byengamba byaddala. Tuwe password. Naye okimanyi Daesh akasajja kavumanya abantu bambi naye lwakuba nti okimanyi views zino zireeta obuzibu. Bannange baba bano abantu bangamba mbu I helped a thief. Siina mubbi gwe nali nnyambye ku bulamu bw'ensi eno nze nsinga okuvumirira kigambo. Mezaya akuwaddeyo. Nze kyokubanga njogera ne baba tekitegeeza nti mpagira ebikolwa baba byakola. Kyogamba baba jjajjaawo bwakaddiwo tamutte. Kati zaza kuwaddeyo bannange nze sibirimu. Oli kyakulabirako nkuwanga ekizampo. Waliwo ne yakoze comment nanga amwima okuva n'olwaleero twawudde. Nengamba banenze mumpaayiriza Mezaya antaliddeko ekigambo ekinene siina kye mmanyi. Ne Daesh. Waji. Kyose ategedde. Doni Chris bamugjeewa. Abadde Uganda. Bamusanze zana. Kati abadde agenda Doni yakomawo ddeyo video laba Daesh yakulaze ebanye Daesh video gye mulaba obwedda nkadde yagipostinga ndowooza nga myezi 3. Sanyu sanga yewozaako mwana gwe bana abaana baane bakutaddeko omugambo n'ogwa mu buzibu bw'otamanyi. Ogenda okutuuka wali nga bakugamba emikono mabega. Ndeka. Era tugenda kukomera mb'okyala mata. Ogenda kuba bamaze okuteekako ekintu. Akaunti ya Daesh kubeerako abalaba 8 nga 5 basirikale. Tujja kuwolereza just tuwe password. Ekyo tugenda kuwolereza. Febo. Kati maka gwe weeyogereko ogambe kyokola tewali okola ku akaunti ye. Tereza erinnya lyo gwe gamba nze nali nkola bwenti. Bannange ntereza erinnya lyange. Sirina ebigenda mu maaso ebyokubba abantu sibivunaanyizibwako era sirina kye mbimanyiiko. Wali moderator ku account nga basuubiza osiyaga abasirikale? Nedda ssebo. Kubanga n'akawunti gye yayogerera ebyo ebigambo teyali ku akawunti ye. Yali ku akawunti ya Penge gye yayogerera ebyo ebigambo n'ewa Zeus. Tebyogerera ku akawunti ye. Recording ziri abazirikodinga. N'olw'ensonga eyo saagala kunyingiza mu nsonga za kubba abantu ku lw'ensonga nze mmanyi akasente bwe kaluma. I'm not convinced. I am not the convincient. Naye Daesh Mezaya y'omu ku bantu ababba Bannayuganda. Waye yasooka okuwa pulaani Doni n'abuzaawo Doni. Wanene ababuulire yategedde atya omusibe baamukutte lwaki yategedde atya n'amangu ge baamukwatiddemu ababuulire no babuulira yategeera atya omusibe ng'agenda e Sweden kuba agamba yamukima ku airport. Anzija mu bintu bya Mezaya anzija mu bintu byo. Omanyi ndwawo okunyiiga kati ntandise onnyiiga. Ozawa neno nsazeeko omugambo omunene ogw'okubeera ne password y'omusibe nga munaani w'omusango gw'okubba. Mezaya nzija mu bintu bye. Baba wamma obadde ogamba. Obubbi buno obumanyiiko. Obubbi bwaki? Obuvunaanyizibwa oli. Okubumanyako ntya. Lwaki kati oli abadde akogerako ki ku bya password? Kati obubbi bw'olinze nga mbumanyako ntya singa obubbi mbumanyiko singa nkola ki mu kwekolerera. Naye basajja yababuuza bulungi. Ebweru mugenda kukola ki mulaga wa? Ebintu bino tubeerengako serious mu bulamu bw'ensi eno. Naye mwana kati Doni omusajja yali nga apaakinga emmotoka abantu bamwesiimisa. Yagimpisaako okolumu awo ebukoto. Ozizza emisango ate ovumya abantu nze kyali wange naye maama. Gambo nange bimbulako. Buli kaseera baba tubagamba weetooloddwa abantu ki mu bulamu. Njagala ombuulire. Kasita yagamba Uganda erimu emirembe asooka ajja akiwulire. Anti ng'alina okwewaayo wala ebweru nga tolina mulimu.
obundabunda bakusuza busuza tasobolayo embeera z'oyo tasobola ajje wano ffenna ku ground weetuli ajje tukole ate tukole olwedda ali mu kkomera n'akolera eyo bannange sente z'amangu wano olaba oyo omwana ayagala nnyo okwogera bamwogeza ne bamala okumwogeza kati saa zino bonna bonna bali wano nalabye wano eno penge kyokka nga yali naye katuuti nga yamubuuza n'atuuka n'omukolako interview namba bwe bamuwaga anti wano Martha omanyi bya vibe naye Benanzo ogamba otya DJ Benanzo champion Benanzo proud air music Martha ogambye yogeddeko ne Don yakugambye ati yes akugambye ati era n'essimu ye girikodize kuba mugambye essimu yo ngenda girikodinga naye nze kuteekere tuwe ku ssimu eyo tuwulire oba nze mbagambye yagambye mugumu ajja kusaavinga ekibonezo kyonna kye banaamu okuba abadde akooye okwekweka abadde akooye okwekweka n'asala wa space ng'ebizibu bye era ye yatambudde akigenderedde nga ne masiki tajambadde kuba abadde atambuliranga mu masiki naye n'agamba ndyekweka mpaka ddi n'asalawo n'agijjako oba naye abadde ayagalayo kantu abadde ayagala bamukwate ng'era bwe bamukutte ng'akooye okwekweka abadde amazeewo bbanga ki wano ndowooza abadde agenda mu mwezi 2 weeks to 3 ye abadde abeera mu 2 months abadde abeera Sweden yava Sweden naye gwe Sweden weekulemera ddeesi ekyeyo kiba kigaanye Liam si buli muntu nti asobola okubeera ebweru tukkirize tugaanye ate ebweru waliyo ki ebweru nayo ate n'okutambula bano abaana baloga bamuloga abaana basiraanya olowooza bayambako esente batudde butuuzi nze kulisa amaze wano emyezi ebiri gibayi teginnawera ekinene nnyo mwezi gumu lwakuba abamu yabalowoozesanga nti avuddeyo ng'abuza he was confusing waye katuganye tuyite ku baafande mu maaso babwire ku ssimu eyo gye bakubidde anedde essimu bagikubidde ku poliisi era be babawadde access okugikuba ne bakuwaako awo n'okuba kati kirabika mikwano gyawo ebityo kati obadde omuwulizaako wano yakomerawo just yaŋŋambako ng'agenda kati gwe Liam weefuula pulanidi mulekwambo naawe oyagala kunjokesa mbuze ebibuuzo ndi detective Masa atya poliisi masa naawe otya nnyo olimba kyagala okumanyira sebo kyefudde mbwe ekimbuuza mbu kimale kidde wano kyewaana mbunamu naye bannange Shadi yanna abadde azze ne diversion abadde agambye nedda ndi kulisi gyali tiktok oyinza okwogera wano nti oli detective abaana ne bakuteekayo ne batugamba kale wuuyo mubuuza ebibuuzo byaffe kati mbuuza Liam anti mune ogambye oli saidi wa poliisi omanyi bigirwa yani ngaye yali mu Nuupu n'avaamu bamuyita bigirwa mikwano bino bye muntiisatiisa mbu simanyi enamba yo kati eri mu poliisi era bali kutulakinga baddiya nyongera okubajjukako envumbo bagiyita nvumbo babi kavieti nga sina kavieti kola nakyogerera ne ku live yaabwe kozi nze kennyini nze nasitopinga live ezaali zikolebwa ez'okumuokumu nga baddira abantu abalina obulumi bwabwe ate nga babafudde ekyokuzanyisa bannange yatufuuwiranga omukka nange kyali wadde ng'abeera kuli n'afuuwa omukka kamba fuuwire bakirabamu buzibu naye nga nze nkiraba nti kyebakola kikyamu era nze eyayimirira mu musaale gw'okusitopinga live ezaakolebwa ebiseera ebyo kozi nze nkimanyi bw'omala okulumya omuntu ate bwe bakutenda okudduka toyitawo osula omuntu bw'oba omaze okumulumya weetoowaza omulage nti kyenakoze kikyamu naye ensonyiwa tomulumya ate kutandika kumuduulira that was bad sobola kukiwagira Doni babeerako ne tenike n'afuuwa omukka n'abagamba mundabye abantu bagamba kale gwe naye abantu bangi bali mufera mu ngeri eyo naye munnaye ng'ofera n'okoma bw'okoma
nomaliriza nga ogenda kusasula naye lwakuba polisi Uganda nayo maama kubanga bakale bino ebintu mwabitegeerera waneeno ku ngulu wano naye kati kankubuulire ebintu bya kulisa ebyo biraba byalimu abantu abajja abruptly ne baagala just kujjawo kulisi mu kifaananyi tewaliwo kigendererwa kyakufeera muntu yenna ebintu just byagwa bugwi nga talina way out nga bamulyekedde buyeekezi ate abantu bennyini abaali around him lwakuba nti kati ffe wano ekitujjidde kye batuleetera kye tugenda nakyo naye ng'ebintu byali biwanvu byalimu abantu abamuli around nga nabo balina ebigendererwa byabwe balina bye baagala oyisaawo ekintu ne bakigeza bwe batyo ne bakivuga bwe batyo kankole nga nkola esente zange mpolampa paka wendiweza naye ebintu ebyokuferaafera abantu ebyo ebirungi kati ate byenyonyodde bikuyise buyisi ku mutwe funa omutwalo amaka bintu bibi nnyo mwana tolowooza kikyonna kyavaawa era butakukola bintu birungi n'omutwalo naye nga gugwo nga guvudde mu ddembe naye mwana buli olumya omuntu naye ku mutima kimuluma ate ze sente z'amaziga mu matha nno zireeta obuzibu nnyo bangi bonna abasinga bangi sente y'amaziga tesobola kutosobola gifuniramu mirembe newoweera ofa otya naye era tulabye bangi nga sente bazijja mu butemu mpozi obuteebaka nga gye tutabeera tebeebaka naye n'okutemula batemula olina omusanga nga mukazi wamugulidde Mercedes Benz sijja kwogera ku dooni bingi maama twaligalayo ku live nga tusika amaggi bwatufuuyira kambiveeko ate kituufu baba ku live kwotaavanga tonnange live kwotaavanga soka liisa nze neeyongeddeyo munnange ebinyongera okuvumirira ebikolwa bya Mezaya byanjogeddeko nti sibimanyiiko era nga n'ebikolwa ebyokuusa n'obubbi mbivumirira sibiwagira n'obukumpanya obulyake mbivumirira era kulisi nga kulisi ye ajja kwenenyeza abantu bebe yalumya if at all alinamu mulyako obuntu muyiye koze omuntu osobola kumukaka nti kino kikole nga yetayagala kikola nze kambabulireko mwe bantu mwe abawoza simanyi buli girlfriend w'omubbi simanyi owolereza ababbi buli muntu alina ebyayita naye abantu omuntu buli wabeera mu kaseera ak'oku kisenge n'olaga nti ate naawe bamubulizaayo abantu bakyukira mu nsobi okitegeera ekintu ekyo mwe temumanyi kulisi yatuuka atya okuva gy'abadde n'asalawo n'amalirira n'adda e Uganda abadde asobola okwekuumira yonna gye yeekuumira n'atatambula kuba abadde akimanyi bamunoonya alina ensonga ze lwaki kyonna yakikoze nga bwe kiri so omuntu ekyokubanga oli alina kyakoze tekitegeeza nti ate mubulizeyo mu ttaka kitegeeza we always treat people as good as we are not as bad as they are okitegedde abantu tubayisanga obulungi bwe tuli so obubi bwe bali era ekyo yekiviirako abantu okukyuka sosobola okubanga nti oli abadde mu mbeera yonna gwe naawe omukwate bukwasa omutuge oyo kulisi gwe mulaba atuukako ne mu kiseera ng'ayagala kwetta vidiyo ze mwalaba ng'akola ne mulowooza asaaga yali azitegeeza temulowooza nti ebintu ebyagenda mu maaso tebyamukosa byamukosa naye yali yeetaagawo abantu abamugamba nti wadde byonna byaliwo kijja kubeera oke kitegeera ayiwe so n'olw'ensonga eyo nze nyongera okubagamba nti ebikolwa byonna ebyagenda mu maaso mbivumirira naye tekitegeeza nti naate omuntu tulina kumukwata bukwasi ne tumutugumbula nze simanyi byakutta munnange Edward nze naye nga kaliisa ensonga endeese wano ya password sibimanyiko ebya password wabula mmanyi kimu nti mu kaseera ebintu ebyo nga bigenda mu maaso nali omu kubaavaayo nenyirira neŋŋamba ekintu kyemukola kikyamu okuddira abantu ababbi bw'okubakudaalira era bwe nakyogerako nawulirizibwa okitegedde bwe navaayo nenkyogerako neŋŋamba ekintu kyemukola kikyamu okuddira abantu ababbi bw'ate ne mubakudaalira ne mutandika okubagamba ebigambo ebyo kuba omuntu asooka n'aleka obulumi bwa ssente ze n'awuliriza engeri gy'omukudaaliramu ng'abantu abamu oluusi baali aloni baali baakola buli kimu
okusurvive okufuna akantu akasente akategwe novayo nga bamaze akasente kabo kafirwa ate nova insulting. That was wrong, that was bad. Era nakivumirira paka we bakistopinga because abantu abamu bali bafa ku kintu kimu views nga nemeza yampayiriza gondi password mwali kozi nze kenyini namukubya nemuga ekintu kyemukozesa omuvuuka eyo kikyamu mudda ku bantu abalina obulumi bwabwe mubakudaalira. That was wrong. Naye bisigadde obulamu, life happens. Yenza nze mutuukirivu ennyo